Kanya kuja pakasa. Teri kuzikiza. Gadi wa kulu. Teri kuzikiza. Gadi wa kulu. Teri kuzikiza. Gadi wa kulu. Teri kuzikiza. Chagulanyi alo chabuli wai. Abakaba bagamba mbali netisa. Noma mkebu mwali muzikiza. Limadamu ebirunyiga webyeyisa yoyani. Gombesa, Sanisale Toto, Nevasiamata, Yatamanyi, Techokwe, Motachola, Vangalira, Famita, Yoyani, Gombesa, Sanisale Toto, Nevasiamata, Yatamanyi, Techokwe, Motachola, Vangalira, Famita, Telikuzikiza, Gadi Wakulu, Telikuzikiza, Gadi Wakulu, Efraitena, Wanasizagadi. Mama wabi na minyira babyada ni muchara muganda zali wa muganda njagala nnyo kabaka wange babitazikiza nemera kwechoto gwa musubi teka kutiza oja kumala kera batabawulira ojja kuchango inakuduka mpala tojita oja kuba bulungi nesente zofuna jafuna bulungi agenda mujimu oja kufuna energy ali ku gate oja kufuka amaje abatalowoza balekera muje teba kutisa toba ku lugendo kola maje tobera mu bikondo kuba oja kufundikira ofudde buyondo gumira ku choli oyino salo lutindo segi oyino salo lutindo wakolanya audio mwajifulumiza kana myaka Ssegirinya Muhammadi embi wafeka wempe bana bekaza onalebo zake elimutwe bana bekaza waka wa myaka na myaka bana bekalwelwe waka wa myaka bwaise boda tu boda busiambale waka wa myaka na myaka bana bekulweyo aluwa Masaka okati abantu mwe balidde ddala ba tuni bajagadde era bagambye nti video wefulumira bajja kwetaaga audio oluyimba lwawedde audio yawedde video yeetaaga ki video nayo yawedde video tenagwa era maja video tenagwa ne audio yawedde yo twagimaliriza naye kati tugenda kwata video eno wamunga tune Ssegirinya ne Honorable Kyagulanyi ajja kubanga bwali mu video mugenda kubanga mugifuna wali wonna kuba twagala okola olimba la Honorable waffe tukole as soon as possible. It is coming soon, coming brand new tune. It is coming for Honorable Ssegirinya Muhammadi, Honorable waffe North Kawempe yonna tugenda kubanga tukupe ngoma ya Honorable waffe era ejja kubanga ekwatibwa omuntu mu videos zijja kwatibwa omuntu gumu ne ya Kyagulanyi Center mwene waka wa myaka na myaka banaye ekifina okukola kiri kimu timu taasa teri kuzikiza gadi tunazisigaza nga ziri waggulu people power kale ffe tuli ready okubawagira kyonna kineetaagisa Honorable Ssegirinya waali kyonna kineetaagisa mwe mmanyi nti Honorable Ssegirinya ajja kukituukiriza mwebale nnyo mwebale ddala abo bayita bamutaasa yes team mutaasa of course nabo batusazeeko dda nabo batusazeeko dda naye nga ne Dennis yatusazeeko naye era Dennis towakabi wasuza otya buza kuba tulaba ambalamusiza kumwe n'Abannayuganda abali Uganda n'abali mu diaspora amanya n'eddoboozi Dennis owakabi nze kyemmanyi amaanyi gali mu mmwe bantu era tubala bubazi just time yokka time twakulaba wano ejjinja wano kulikayo ejjinja webale kusoganya abantu bakukooneramu era bagamba nti tozikiza era sisobola kuzikiza ekijja okunzikiza kyokka eriba bullet naye nga mu byonna baligenda okikola naye nga kyetuliko kyekyo okyegeera naye nga kyetulikola kyetuliko kyekyo tuli mu scientific elections ebigenda mu maaso ne parliament byeri mu kuteesaako era nga bagamba nti kuna enkunga tezigenda kubeerawo ez'olukale ejja kuyita ku mikutu mugatta bantu ensonga eno nga gwe Denisite omukwasi wa fulaga olaba nti tuyitawo sisobola nakikkiriza n'omundi n'ogumu nze nange kyenyongerezaako nga nze munnansi anyigirizibwa tugenda mu kalulu kennyini
tugenda mu kalulu kennyini akalaali era ngamba kakasa bannayuganda mugume temuggwamu maanyi tugenda mu kalulu akalaali mu mbeera yonna bano bajja lowooza nti no just kalulu kuyisa bivulu kalulu nga babadde mu firimu zaabwe twetaaga Museveni okubanga avuddeko ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda nga ffe bannayuganda abanyigirizibwa tuwala bubazi just time yokka ajaloza tino just tuyisa bivulu kalulu bululu alabe kibadde mali alabe kibadde museze njawulu bakyaliwe bonna bagenze batya ekyalabye eri kabeera akabonero nti ne Uganda kisoboka ate era nga tukisobola nga bannayuganda teri kitakolaki kitasoboka eno Uganda si ya famire ye si ya jajja si ya nsikirano uno si wa kabaka bwe ntino Museveni ne famire ye bagenda kuba basikire eggwanga Uganda balitwala bali kulembera paka bwalikowa naffe twagala olaba ku bukulembeze obwenjawulo twagala kulaba ku Uganda ekyuse ey'emirembe etali mu kutta bannaffe etali mu kutta baganda baffe Uganda yensi ekyasinza okuba ng'etta abantu baayo ewatali kulumirwa nti oba ddembe lya buntu babattanga be baagadde batunyiganga biyenje so tugenda kwerwanako kana akalulu mujja laba nga akalu ak'okuzanya naye ke kagenda otwala muzeeyi Museveni okumuggyako mu mbeera yonna tugenda omujjako tugenda mutwala sigadde ZNC Wakabi Bobby Die Hard Freedom Fighter Flagariza ndi waneno ne masinyo jeno sauda matanda jeno buza ku bantu kulikayo ne Fort Portal of course amalobozi gafudde wazo oli bulungi tuze oli naye tumulese mu mbeera yonna mwe bale kubeererawo Muhammad Ssegirinya ogambye nti emboko yakunyuka jeno mu statement yo wali mukalulu kano temuletamu mukalulu kano tumulese Mr. Ssegirinya Muhammad oluvannyuma lw'okutuukiriza byakufulibwa oteekeddwa ku lukalala lw'abagenda okusinzirwamu ekisingo kya power era twageza bwangu People power! Our power! People power! Our power! Ssegirinya oye! Ssegirinya oye! Ssegirinya timu yo ye toddamu kakasa ebiwandiiko byonna birungi nnyo era ne munaamukonsidalinze yasinga kuyita nnyo nga kumugenda okusinzira okulonda ani asaani ndowooza era nze nakuba ne ku luzungu baabwe entuuse wano waliwo abange nti Ssegirinya wakola ensobi wali olina kubeera yenda profesa oba dokita oba polisi zenafuna tujje tewali akisuubira olwekyo neeyanza nnyo neeyanza egi people power people power olutalo ngabuwedde tuliyambale eteri kuzikiza so tutandise okubeera nga tugenda nga mukimanyi tenkola yaffe bwe tumala okubeera nga tukakasiddwa tugenda kubeera nga tusuusulibwamu Ssegirinya ekya buli wayita bakaba bagamba mwalina ekisa era bamukira mu wali munzikiza bimadamu ebirungi ebyeyisayo yani Ssegirinya gomera Ssegirinya bagamba tuliyambale gule tulivimba mu Uganda Ssegirinya tuliyambale gule tuliyambale gule tuliyambale gule
Police. Chilioke. Chiburi. People power. Hello, okay. People power. Tujabuziza tuisewo. Our power. People power. Ssegirinya. Our power. Ssegirinya. People power. Our power. People power. Ssegirinya ngawangudde. Tuliyambale ngule. Ssegirinya ngawangudde. Tulivimba mu Uganda empya. Ssegirinya ngawangudde. Tuliyambale ngule. Ssegirinya ngawangudde. Tulivimba mu Kawempe empya. People power. Our power. People power. Our power. People power. You know. Ona lebo tura mweri. Bani jaga tula kwa wana. What? Nze ngenda yimirira. Abala emono katulina nyingi abala mudde. Badala mutule mweri. Jamuloko. Ssegirinya. Jamuloko. Nina kwenda kwa Martin. Kasema katule kwa wana. Atula. Regias, ejudde. Ite wansapo. Nina. Nda Ssegirinya kulembere. Ssegirinya. Ali mwe.
Tugende. Itawana. Ntamaso. Kutofa. Ndenizira bano. Tumaze okubeera nga tutambula tuwaguza abasirikale badde bangi naye nga funa Ssegirinya yogwe mulabaawo ayimiridde mu vaani era nga ava kunominatingibwa nga omubaka agenda okubeera nga akikkirira olukiiko olukulu olwa Kawempe North 2021. Poliisi ndaba nga eteze emisanvu simanyi kiki kyerowooza naye nga bw'obeera n'okukikkirira ku Passover ndaba nga poliisi yetukiise tetumanyi kikiddako. Poliisi etukiise. Poliisi ndaba nga etukiise tetumanyi kikiddako. Poliisi etukiise tetumanyi kikiddako. Linda. Gene mas. Fulabanga Mr. Update police emukiise tujjude baba mufuna obwokada naye nga tukyagenda mu maaso naye nga tulaba nga poliisi yiye tukiise. Mr. Update akiikiddwa emmotoka z'akabangali za Uganda Police naye nga tukyagenda mu maaso. Tetumanyi wa gye kiggweera kino tetumanyi wa gye kiggweera naye nga tukyagenda mu maaso nnyo. Tulaba nga poliisi etukiise naye nga tumanyi wa gye kiggweera kino. Motoka ya mukulu mukama wange. Motoka ya mukulu katugende naye. Tetulina buzibu afande. Ssegirinya oye! Ssegirinya oye! So tukyagenda mu maaso. Tukyagenda mu maaso. Mwebale nnyo abeekuumidde ku the updates online page. Uganda Police etukiise. Tetumanyi kiki kiddako. Muwe. Okay. So tukyagenda mu maaso. Uganda Police etukiise. Tetumanyi kiki kiddako. Tetumanyi kiki kiddako. Tetumanyi kiki kiddako. Naye nga tulaba nga patrol etukiise. Tetumanyi kiki kiddako. Uganda Police yiye etandise okuba amasasi gayo mu bbanga. So tetunamanya kiki kiddako naye nga Honorable Ssegirinya ali safe era nga tukyagenda mu maaso. So abali ku the updates online page mu sharing eyita munno. Sharing eyita munno. Bobby Yanga ku guard. Bobby Yanga kwali nnyo ku guard. Era nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Afande tupuleke nammwe. So Uganda Police yiye tuliko. Uganda Police. Twayise wano oba?
batulemesezza okgenda kawe takomewo tugende mukomawo Nengo mkubera aba okubira kala kwa kajjamu wano. Era kukubirako okubuli wangambi soko kunyeze. Twagala kuddeeyo tokojja eno bambi. Uganda Police etulemeddeko tuli mu bikuubo tuli mu bigundi naye nga Uganda Police eremeddeko tumanyi kiki kyetwagaza tugezezaako okubeera nga tugyewala naye ndowooza baabo mubalaba baabo mubalaba so Uganda Police etulemeddeko Uganda Police etulemeddeko naye nga tukyatambula baabo batulemeddeko tunamanya kiki kye batwagaza baabo batulemeddeko tunamanya kiki kye batwagaza Uganda Police batulemeddeko baabo batugoba baabo tetumanyi kiki kye batwagaza naye nga bakyatuliko baabo batuliko baabo mukirire mulege tugende Kampala baabo batu baabo baba bakyatugoba baabo bakyatugoba baabo Sese ndabirwa munanga oyingira mwe muvemu tetukyawera afande and sit inside properly mumusikale ne wanu genda hapo Usomanyi ndispekinga nyama cheka. Ssegirinya. Ngura motoka. Bulao nyingire mu. Chambira kimu. Nani? Wewe, simama. Kale, muveye banange, muveye. Bana ikichi. Kati mulekero tugendere mwe na afandi. Police etusazeeko ate oli ani bwasikamu simumanyi Tereza saidi mmiri atadda wafaana wamubuze kyako
Yes. Wendi. Jangu papa. Ye cheche chiri wano hona Ssegirinya era nga mulaba embeera yonna yonna bwetu bweri. Motoka yafa afande. Lindako. Eda tula mami, tula. Mama nkwatira wale tena. Nkwatira. Mujema. Amongero kwambuka. Nino mbaka wange hona Ssegirinya teri kuzikiza paka ngengule batidde nnyo paka ngengule tujambadde batidde nnyo bagezako okulabanga bannemesa okukola kyenyina okukola naye nabagambye leero nazze na kibuli Ssegirinya abo bwe basinga okututya naye beefuula abatatya teri kuzikiza paka ngengule tujambadde mbabuulira mazima bali ku the updates online page. Police egezaako okutataganya naye era ngenda mu constituency leero tiimu kuzoganya Bobi Wanga ku kidoku ali Bobi Wanga gwendi era sivaawo wabeewo amukwatako just omusongamu bwoti olugalo maama butwetolooza buli wantu bubuli buzzeeyo butidde nnyo bugenze butidde so kati ekiddako tugenda Amerika ng'olina kasaale bulina kasaale bulumba Amerika balumbanga Amerika ng'olina kasaale polisi y'eggwanga Uganda erina kasaale Tonza lumba Amerika ng'olina kasaale bejja kubekuzeeyo olwekyo teri kuzikiza paka ngengule tujambadde ate kati ngenda mu constituency because aba constituency balina okumanya ti Ssegirinya bamaze okubeera nga bamuverifyinga teri kuzikiza yes balina okitegeera nti Ssegirinya ali duly verified okubeera nga akuganya kifo ky'obubaka bwa parliament obwakawempe north ku tiketi eya people power olwekyo kyekiriwo teri bagiraffe olwekyo yenteekateeka kati eriwo sajja butidde nnyo Ssegirinya buntidde nnyo muleesi eno nabugambye ndingo engo bweyingira muleesi kiba kiwedde Ssegirinya ndingo Mr. mwebale kubaayo abantu bonna batuwagira era wetuyita olubi neera basaaga tugenda kumala tukembanga ata gyebalesewo bantu bonna bawagira ffe teri kuzikiza teri kuwummuza n'olwekyo yenteekateeka kati eriwo Mr. Update ngenda mu constituency balina kasaale baagala okulumba owatirale nyina tanko jana kasaale dipisi mbadde ngenda mukwata jeke era musaside jukira budde bwa tebannalya kyamisana polisi yonna ng'olwomukwata akabadiyo kamukwata kati nga tannalya njala ebalimu nyine mbu balumba Ssegirinya omusajja mugambe nja kukulagako n'olwekyo tewali kuwummuza mwebale kunsabira baganda bange kino kibadde massive kino kibadde muzigo nnyo paka ngengule teri kuzikiza so yembeera kati eriwo so abali ku the updates online page kono leba chatu tulentotto kyababuulira kati ngenda mu constituency kati Bobi Wanga ku kidoku alita Bobi Wanga ambeeredde mu nnyo baba pikiye kati singa pikiye wano yetambula singa tukuba n'omudigido baba pikiye naye bajja kumanya lwaki enkoko terya kyaggulu aba Bobi Wanga polisi mwabba pikiye ya Bobi Wanga singa ali pikiye polisi nga yeyabula singa baagiraba dda kubanga kamera weziri mazima lwaki temujjayo footage ne mutulagani ya babiki polisi mwabba pikiye ne mujja kakasa kati Bobi Wanga singa ali ku pikiye wano singa kati omanyi obusungu bwempulira kati era nenkakwata kanyiga bunyizi so yembeera eriwo tumaze okubeera nga empapula tuziwaayo kati nsigadde kubeera nga banverifyinga badde bwagala kukwata tulina omukisa tewali mwana waffe yenna akwatiddwa koze
kyensinga okwetaaga teri mwana waffe n'omu gwe bakutte batesobola kuvaawo era mbadde mbagamba nti atisiragi mu nnyingiza Bobby Yang kwali ku kiro oyinza okukwata omwana so yembeera teri kuzikiza maanyi g'abantu maanyi g'abantu so yembeera ebadde olunaku olwaleero bane mwe bali kutusabira mwe bali kwagala Mr. Update wammwe Chali wange ngombeereddemu nze nabagambye edda oyo kyali atubeererawo ffe mwe temugenda kwesiba busuuti ne mutuula mu zi ofiisi ne mulowooza nti tugenda babeererawo nedda bassebu twagala balwanyi abalwanyi kyali ono abeerawo buli wamu fotipoto kamwenge kyenjojo ate onyumya oyo oyo ne bw'aba mukwano gwa pulezidenti naye nga gwe tolwana zisiriyo twagala balwanyi abaana abatubeererawo era ffe naffe weetulye tugamba tetugenda kuzikiza Ssegirinya ono mumulaba nga tanonoonya kaluluke asooka ka pulezidenti akake akanoonya 10% aka pulezidenti 9 kati oleka oyo ogende naani ogende naani nze kumbeerawo nga ngoberera ne bwe tuba tutambudde naawe tuuka wali nogamba aha Kyagulanyi then nawe ne Ssegirinya so embeera bwetyo bweri Ssegirinya atubeererawo bantu baffe nzisitedde tofayo kyenjagala okubategeeza abali ku the updates online page tiimu yaffe yonna bagezezaako ogitematemamu tubadde bangi nnyo naye tetugenda kuwummuza empapula zimaze okubeera nga zitukwasibwa bulungi nnyo era kati ekirindiriddwa electoral commission ya people power okonsidalinga ani abeera candidate wa people power mu Kawempe North naye nga factories zonna ziraga ate Bobby Yang waabeera omanya we wali wini Bobby Yang wali omanya we wali wini so wini tugirina bulungi nnyo mwewale buzeeyi mwewale kwelereramu our power eri kuzikiza nsi yonna emanyi Bobby Yang alina brand Bobby Yang is a brand Bobby Yang is a brand Bobby Yang brand buli tudda wonna baga Bobby Yang Mr. Update Bobby Yang Mr. Update bana ekintu bwe kitambudde isagala ba politician naye Ssegirinya nakwagala lwaki oli mulwanyi ate embeerawo era bw'oyogera oba oyogedde siya tuleke oyo tugende naani bamagwe mayika wendi ku kidoni n'okumubeereramu Honorable Ssegirinya ono anyambye ebintu bingi nnyo okuva Zambia yonna gye nali nanga tuli wamu bane teri kuzikiza abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu muwagire Mr. Update mugenda kwejjusa Mr. Update tunuza mwoyo mukyala kamere mutunuzeemu people power. So abali ku the updates online page tukyagenda mu maaso nnyo kyagenda mu maaso era nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo so olunaku olwaleero tubadde tuzze kubeera nga tukomyawo forms ezaali zetwakimaluli nga tugenza okubeera nga tuzijjuza but reception ebadde nnungi nnyo era nga Honorable Ssegirinya tulaba nga alina ebitundu almost 95 ku 100 okubeera nga afuna kaadi ya people power ate tulaba nga era agenda kuwangula 100 ku 100 akalulu ka Kawempe North 2021 nga omubaka wa parliament agenda okubeera nga akiikirira abantu b'e Kawempe tubadde tugenda era nga tukute bulungi nnyo oluguudo lwaffe luli olwa Kawempe luli lw'eggayaza naye tusanze obuzibu nga twakatuuka awo nga ku Passover abasajja ne batandika okubeera nga bakola ki nga batusalako but now finally tumaze ne tukikwasaganya so embeera kati emaze nekomawo mu nteeko naye nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo badde bagala kutuzingiza kutukwata naye amaanyi g'abantu binyamba yambeko bali Tujja tuongerezeka amaanyi mulindeeko tubayambeko people power mubayambeko people power maanyi g'abantu gadegaze maanyi g'abantu tusanze abadde akwamye Bobby Yang n'agamba solidarity is power maanyi g'abantu teri kuzikiza
sikiriza genda straight takka wano genda straight maanyi g'abantu genda bamwe bamaze page is update wamwe Jule a verified candidate bagenda bawagabuwazi bagamba kagwa keketonye museo yugenda police igeza kunyutataganya enteekateeka ya Bode mwajibadde gyati abasirikale bonna olabya ddala njala yebaluma people power maanyi g'abantu people power dawali masima kati mu ampoja tulanga abifu teri kuzikiza kweberera mute sekiriona yita wano egenda yita wano yita wano teri kuzikiza maanyi g'abantu wano musindalo guliwa bantu bano bategeeza kyekiriwo bana nsanyuka mbasanga bannange nsanyusa okubasanga mwenna abali wano Ssegirinya wammwe mva ku kitebe kya people power okulaba nga bankakasa okubeera kandidate wa people power agenda okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa paliamenti obwakawempe ey'amambuka n'olwekyo baganda bange abantu b'ekisaasi wano kyembasaba kyokka bwe buwagizi bwokka kubanga ebbanga lyonna Ssegirinya mmwe mbaddewo ng'eddoboozi muliwulira n'olwekyo siyinza sisobola kuzikiza abantu baffe munyigirizibwa ku layisinsi munyigirizibwa ku misolo mbagambye sisobola kukkiriza Ssegirinya mummanyi ndi musajja ateerya ntama bwe ndi omuwula gw'efferemiriramu n'ensigo n'olwekyo bwe ŋŋamba nti tugenda kulwana olutalo mubeere nga mweyagala mba nkitegeeza n'olwekyo bantu b'ekisaasi bannange mbasaba sapooti yammwe ate ekyokubiri mbasaba muwagire Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kifo ky'obwa pulezidenti 2021 bannange tukaabye ebbanga twetaaga pulezidenti owaffe ye Kyagulanyi gwe tumanyi tuleesa abantu bangi nnyo ne batuyisa bubi Kyagulanyi ayinza otuyisa obubi nga tubadde naye baganda baffe ababoda muli mukaaba bakyabaganye n'okutikka abantu naye nga lwaki n'okkiriza takisi etikka 14 n'ogaana boda etikka omu tolaba nti omusajja oyo atidde nnyo takisi etikka 14 n'ogikkiriza boda etikka emu ogiganye tetugenda kukkiriza maanyi g'abantu people power our power people power mwebale nnyo mwebalire ddala amina bannange mwebale kubaako tubagasi Ssegirinya wammwe kati bamaze okunkakasanga candidate addako owakawempe north Honorable Kyagulanyi president Ssegirinya mubaka wa parliament Honorable Kyagulanyi president bannange tubasaba buwagizi abantu b'ekisaasi Ssegirinya wammwe mbaddewo mummanyi mu kulwana ensonga y'omuntu wa wansi
nolwekyo omala okulonda Kyagulanyi londa Ssegirinya nga omubaka wa parliament ow'ekitundu kino kyennyini ekya Mambuka ga Kawempe North. Bannaffe bangi babaddewo naye nabo kabawummulemu n'omulala akwatemu kubanga constituency tetuyinza gaa nti oli ayagala gifuula linnya lya oli constituency ayagala gituuma linnya lye. Nolwekyo tugamba twetaaga enkyukakyuka nga bwe tugenda okugamba M7 awummule, bwe tugamba n'abaka abaluddeko ennyo bawummule, Kyagulanyi abeere pulezidenti ow'eggwanga Uganda, Ssegirinya Muhammad nkwate ekifo ky'obubaka bwa parliament obw'ekitundu kino. Ate ekirala kye mbasaba, akalulu akali scientific tulina okukalwanyisa. Akalulu akali scientific tulina okukalwanyisa. Twetaaga akalulu kali akali jeno Honorable Kyagulanyi abannyonnyola ensonga zino ky'abantu b'ekisaasi bannange mbaagala nnyo mwebale kubaayo. Musajja wammwe Ssegirinya Muhammad maze okubeera nga mpita mu kakunkula kasunsula ka people power okubeera candidate ajjudde okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa parliamenti obwa Kawempe ey'Amambuka. Ate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda kubeera president ow'eggwanga Uganda. Nolwekyo bannange tubasaba buwagizi. Mukulu Ssegirinya ayogedde ku scientific election. Nolwekyo kyetwagala okubeera nga tubategeeza abali wano abatulaba tumwebale nnyo mwebalire ddala. Wano ku Kido nnyinawo Bobi Yanga ku gaadi kwali nnyo. Bobi Yanga oyo musajja mumanyi. Bannange Ssegirinya wammwe bamaze okunkakasa nti Ssegirinya kiwedde. Nolwekyo abantu b'ekisaasi tubasaba Honorable Kyagulanyi mumubeereremu. Ye pulezidenti wa Uganda addako. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana owaffe ow'omu nnyumba. Maama naye akonyeemu. Maama akonyeemu agambye teri kuzikiza. Maama akonyeemu agambye Kyagulanyi pulezidenti, Ssegirinya mubaka wa parliamenti, Kyagulanyi pulezidenti. Abaana baabo bakabinyo ebinyemu wano. Kirikija. Mwebale kubaayo bannange. Kyagulanyi pulezidenti. Mwebale kwagala Kyagulanyi. Abantu bonna tugenda abantu baagala Kyagulanyi. Mwebale kubaayo ababoda. Baboda tulina obalwanirira. Bantu ba boda abo bambi bakabi nnyo. Abaana ba boda balina okuddamu okukola. Baana ba boda balina okuddamu okukola. Nolwekyo Ssegirinya wammwe mubaka wa parliament owa Kawempe North, ate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ku ntebe eyo obwa president obw'eggwanga Uganda eya people power maanyi g'abantu. Nolwekyo abantu b'ekisaasi kyetwagala okubeera nga tubategeeza Kyagulanyi ye president wa Uganda addako. Bamaama tubalamusiza mwebale kuyiiya. Bamaama mwebale kukola. Kyagulanyi president w'eggwanga Uganda. Bantu b'ekisaasi ekyo nkibagamba. Ate abantu b'ekisaasi mbategeeza nti tubategeeza 2021 Kyagulanyi ye president tewali kuwannaanya. Ate tetugenda kukiza akalulu kali scientific. Twetaaga akalulu kalaali. Nolwekyo yeteekateeka eriwo. People power. Abantu baagala nnyo people power. Agende tuwe kaadi. People power kaadi zijja insha Allah. Bwetunaba tumaze okwambala engule mujja kufuna membership card. Naye gano maanyi g'abantu gaono wabameka wanga lyonna. Ekyo abatulaba twagala bategeeza tumaze okubeera nga tugenda ku kitebe kya people power. Power ne tukakasa tuvuganye ekifo ky'obubaka bwa parliament obwa Kawempe North. Era ng'amannya nze Ssegirinya wammwe ate nga mbategeeza pulezidenti w'eggwanga Uganda addako ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the danger man. Danger man. Yaddako omwagalo w'abangi. Wangi ogenze n'okona ku nsonga ya scientific elections. Naye okimanyi nti buli omu mu Uganda awagira pulezidenti waffe ne Museveni mwennyini awagira Kyagulanyi. Mbuuza lwaki omusajja oyo yagenda n'atubuulira ku nsonga ya scientific elections nga kitegeeza nti muna Uganda eno yesaawa kozesa sayansi yenna g'oyina noonya akalulu ka pulezidenti. Kati eno sayansi waffe gwe tukozesa okunoonya akalulu ka pulezidenti. His Excellency Robert Kyagulanyi. People power. Abantu b'ekisaasi bannaye mwebale kubaayo. Njagadde mbayitemu mbategeeze ti bannange tuva kitebe kya people power. Amanya gange nze Ssegirinya Muhammad
bwemmanyinga eddoboozi ly'ekyebando nesindyewo kifo kyawubaka bwa paliamenti obwakawempe eyamambuka tuva kitebe kya people power tukakasa ife tugenda okuvuganya ku tiketi ya people power. Ekyokubiri kyenjagala okubategeeza abantu abali wano ekisaasi tewali kuwannaanya kwonna. Pulezidenti wa Uganda addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsaba muwagire Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi musajja abaddewo, Kyagulanyi musajja alemera ku nsonga, Kyagulanyi musajja abadde mu nnaku nga nammwe abalala bwe muli. So amanyi omunaku anyigirizibwa, amanyi omwavu, y'ensonga lwaki tusazeewo tuleete Kyagulanyi atereeze ebyenjigiriza, atereeze ebyobulamu. Nolwekyo tubasaba abantu mwenna tubane tuwagire Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti w'eggwanga Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Teri kuzikiza. Abantu ensonga bagitegedde bulungi nnyo. Ate temukkiriza scientific elections. We should say no to scientific elections because zivaamu scientific results. Muvaamu scientific results. Nolwekyo yenteekateeka eriwo gye twagala okubeera nga tubategeeza Kyagulanyi Robert Ssentamu ye pulezidenti wa ggwanga Uganda addako. Nolwekyo abantu b'ekisaasi tubasaba buwagizi bwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti ow'eggwanga Uganda. Nolwekyo abantu bonna bagambye Kyagulanyi Robert Ssentamu ye pulezidenti. Tugezaako yita abantu nga tubategeeza ensonga ya Mission 2021. Mission 2021 Kyagulanyi Robert Ssentamu ye pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye pulezidenti w'eggwanga Uganda addako. Ekyo tewali kubuuza, tewali kuwannaanya, ensi yonna ekimanyi Kyagulanyi Robert Ssentamu ye pulezidenti elect ow'eggwanga Uganda addako. Ate nze musajja wammwe Ssegirinya abantu b'ekisaasi mbategeeza nzija kifo ky'obubaka bwa paliamenti obwakawempe eyamambuka era ku kitebe kya people power nvuddeyo ne baŋŋamba tewali kuwannaanya Ssegirinya tulinze bulinzi kuwa tiketi then ntandika okubeera nga mbasaavinga. Nolwekyo embeera eriwo yeeyo tugezaako okubayitamu abantu b'ekisaasi nga tubategeeza Kyagulanyi Robert Ssentamu next president of Uganda aye tetunakukkiriza kalu kali scientific. Akalu akali scientific kaba kakiyayi. Nolwekyo people power maanyi g'abantu Kyagulanyi president mwebale kuwaga abantu b'ekisaasi mwebale abantu b'ekisaasi bakabi nnyo. Abantu b'ekisaasi mwebale kwebeereramu, mwebale kwagala Kyagulanyi Robert Ssentamu nga president ow'eggwanga Uganda addako. Mwebale kuwaga ababoda tubaagala nnyo. Basajja kakyabalemesezza okukola mugenda kugaruka. Ababoda mulina okuddamu okukola. Tiimu bodaboda mulina okuddamu okukola. Nammwe mulina abaana. Ababoda mulina famire. Basajja abalemesezza okukola. Babodaboda mulina okuddamu okukola. Nolwekyo abakatwegattako yenteekateeka eriwo. Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti w'eggwanga Uganda teri kuzekeza. Bantu beno bonna bakkiriza. Wanji mama bawe ebipande bya president. Genda bawe ebipande bya president. Mwebale kwebereramu. Bawe ebipande bya president. Kyagulanyi Robert Ssentamu president w'eggwanga Uganda bawe ebipande. Boda mulina okuddamu okukola. Bawe ebipande bya president. Bana abantu abali b'ekisaasi kubaagala nnyo. Ssegirinya wammwe nzija kubaka bwa paliamenti. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo pulezidenti w'eggwanga Uganda addako omwana omunyirivu, omwana ow'ensonga. Genda waliwo mama ayogereko ku Kyagulanyi. Gende wa mama. Mama agambye njagala Kyagulanyi n'obulamu bwange bwonna. Bawe Kyagulanyi waffe. Bawe Kyagulanyi. Bawe Kyagulanyi president. Kyagulanyi president wa ggwanga Uganda. Kyagulanyi president ow'eggwanga ne bayita Uganda. Tugende simbula. Yambuka. Kyagulanyi president wa ggwanga. Kyagulanyi president ow'eggwanga Uganda addako. Tereko
kozekeza tale kozekeza people power our power people power bane tubagala nnyo abantu b'ekisaasi temwerabira honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president ow'eggwanga Uganda addako ensi yonna yakkiriza negamba otuba ku lawundi abagaba yawe kayemba take out soka imirira mwebale kubaayo Kyagulanyi Robert Ssentamu president ow'eggwanga Uganda addako terekozekeza terekozekeza abantu b'ekisaasi tubategeeza Kyagulanyi president ow'eggwanga Uganda addako bateekawo Ssegirinya wammwe nyingiddewo nga mbategeeza banaye tubasaba muwagire Kyagulanyi Robert Ssentamu president ow'eggwanga Uganda addako n'olwekyo enteekateeka eriwo gye twagala okubeera nga tubategeeza terikozekiza baganda baffe ababooda akasajja kakyabalemesezza okukola naye kajja kakasa mulina okuddamu mukole mulina okuddamu mukole n'olwekyo yenteekateeka eriwo afande awaya afande I'm a leader, I'm entitled to talk upon these are my electorate. I'm entitled to talk. I'm a leader in the KCCA. I cannot shake a permission when I'm entitled to this. I'm a road councillor. And it is no. I'm a road councillor from KCCA. KCCA is entitled to give people permission to talk. Now, I'm talking on behalf of KCCA. There's no way you can stop me from talking. There's no, if I want, I can go. If I may refuse, I find it. Abatulaba, tubategeeza Kyagulanyi president w'eggwanga Uganda. Tumubaako kye mutya, tubaba abakanga. Ssegirinya mummanyi ndi musajja mumalirivu nga Katogo. Afande agezaako okwagala okuleetawo zalawo yeerabidde nti nze nnyina omubuuza lwaki ali wano nze nnyina okubuuza afande wayiziya bana mwebale kubaayo Kyagulanyi Robert Ssentamu ye president ow'eggwanga Uganda addako Kyagulanyi Robert Ssentamu opondo Kyagulanyi Robert Ssentamu president Simbule ow'eggwanga Uganda addako ate Ssegirinya wammwe mubaka wa parliament wa Kawempe North afande alabika ali tantegedde kubanga ambuuza lwaki ndi wano nze nnyina obuuza ye lwaki ali wano nze nnyina obuuza ye lwaki azze terikozekiza banange mwebale kwagala Kyagulanyi Robert Ssentamu kimaze okuba nga kikwata afande alabika alina kikyamu afande mubuuza ye lwaki ali wano nze nnyina obuuza ye abakateegattako yenteekateeka eriwo yenteekateeka eriwo okulembera abakateegattako people power webale ku kitabu mubiyanga kamubaweewo omusajja abuuza mwokola ki wano gogwe afande nze naali badde mbuuza olwaki oli wano abantu bamanyi bani akumanyi mu Uganda police bonna obusajja buno bulina okuyiga okwebeereramu kino kyetukola kiyamba mwe basajja mwe kyetukola kiyamba mwe kubanga muli bubi okutusinga ate buli omu akimanyi terina mukwano gwange afande abadde angamba nti mwana mutugambireko pulezidenti waffe oyo Kyagulanyi bananga atubeererewo bamanyi bwavaayo n'ayogera nti omusaala mutono abakola ki babongera sente neeraga abasajja bamalirivu basajja baludde okwegattako naye ebiteekateeka ebyo bye babateekako so munnayuganda eno yesaawa babuulire ekituufu ya mwebale kubaako mwebale kubeera nga mubeerera ensonga
mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga Ssegirinya wammwe ngenda mbabuuzaako Ssegirinya wammwe ngenda mbabuuzaako ate ndientaitodi okukola kino because am a leader ndientaitodi police egezaako kukangakanga naye terikuzikiza teri kuwumuza poliisi etidde bayungudde abawanvu n'abantu poliisi etidde toyimirira genda bugenzi toyimirira brad tambula muyise genda bugenzi terikuzikiza muyise ono omusajja mubutya mutina yenga twakuganye obutwala teolinnya And this is the message to the government. Express what exists through the people's mind. Takoye injigirizo bulamu bwaffe na buli kitumala ffedde lyaffe Uganda etambula eda mabega kitutera okutwetamya ebbanga lyaffe bulimba butukuga bubinyo naffwe kale tetuganye mwarwana musiko naye omwana luli wasana gatana zaalibwa kati naye yazala nata okuzinambire basika bamula bakositaba Ekimunjo kyalemeddeko kati ebbanga lyona yenyamidde bagambe yalingadde mukola sebamumu yakakana epokulese bagambe yali fandamento kyekimanyizala wakati mukifudde n'ekyenki bagamba tusomesa balwanya kati mukola bire byayo tukimanyi ti constitution yaffe ejja kuddawo nga tumaze okubatwala embiro aite we are fighting for freedom Kampala mukono mbale ejinja ya fighting for freedom Kabale lukunjiri balala kasese we are fighting fighters because indicators and you dance we are fighting our power our power yes bana people power mwebale kweberera mba mama mwebale kwebereramu twagala nnyo mubeerenga mukakkalabya Kyagulanyi Robert Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda ekyo ndowooza mwenna mukimanyi Kyagulanyi president bantu bonna bakkiriza bantu bano bonna tubayiseemu ne batusalako ne bagamba baagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president ow'eggwanga Uganda nolwekyo babagoba teri agenda bagobanga wendi wano nze ntwalawo era mukamba w'ennamba yange kubanga ababagoba nze mbavunaanyizibwako tebalina kuddamu kulinnya wano abagoba yenna mukubire Ssegirinya mugaye Ssegirinya yattaddewo mulina okukola mulina okunoonya amata g'abaana nze abatwala wano waliwo wandiika ennamba yange jangu wandiika ennamba yange otandikateremu waba wakugoba ng'ojja munkubira simu enamba yeyo waliwo n'adakwetedde essimu agiwandiike waliwo aleese essimu yina agiwandiike yona wandiika ennamba yange uno wama wandiika ennamba ekiri wano baddaage bannaye wabaawo abagoba onyi nyanja mulina okukola enamba ngibawana kale afande otwagaza ki naye bafande ono atwagaza ki oma tugende tujja bbawa tugende simbula teri kuzikiza Kyagulanyi Robert Ssentamu ye president munkubira simu teri alina bagoba mulina okukola bantu baffe odda wano wangu wano ekyengulu wano mukono gwa passenger boda mulina okubaawo people power terikuzikiza constituency yakawempe yamambuka abantu abo bandoopedde tebabagoba genda kubalwanirira bandoopedde ne bagamba isitafu tetugobwa bantu babo bandoopedde bagamba isitafu tetubatugoba mwebale kubaayo terikuzikiza Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa ggwanga Uganda yambuka Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa ggwanga Uganda
teri kuzikiza bane mwe bale kubayo tubagala nnyo muwagire Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president ow'eggwanga Uganda ate Ssegirinya wammwe zijja kubaka wa parliament ow'akaweepe eyamambuka people power ticket tusobola kwese yange byentaito ndyokwongerera fane mubuuzizza nze ngira okubuuza kwe lwaki oli wano siye kumbuuza teri kuzikiza mwebale kubaayo president Kyagulanyi mwebale kubaayo bantu bakawempe north tubagala nnyo people power mbategeeza omuzeeyi oli ku mulamwa muzeeyi oli ku muzuuli bantu bakawempe north fenna tulina kulonda Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba president ow'eggwanga Uganda Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba president ow'eggwanga Uganda ojayimirako mbaana wali mu maaso tumale okubabuuzaako ojayimirako mu baana awo mu maaso tubabuuzeeko tubategeeze enteekateeka za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zayina eri eggwanga lino Uganda baana basazeeko dda abaana balumbye dda bammemba weebali wano basazeeko dda teri kuzikiza twasazeewo tube tumala okwewandiisa olukuŋŋaana lwaffe olusembayo okutegeeza abantu ekibaddeko wano we tusembera bannange nsanyusa okubasanga baganda bange amannya musajja mmwe Ssegirinya Muhammadi tumakola zaffe eri akakiiko k'ebyokulonda aka people power tukakasa nti ffe tugenda okubeera nga tuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa parliamenti obwakawempe north ate era mbayitamu bategeeza Kyagulanyi Robert Ssentamu yalina okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda ndi musanyufu nnyo nti wano mwasobodde otimba ebifaananyi bya pulezidenti bonna mbiraba wano mwekitegeeza mwebeereramu dda mwebale kwagala Kyagulanyi bannange era naffe tujja kubabeereramu nnyo ate nange Ssegirinya wammwe nzija kubwemuppe bwakawempe north mbabuulira ngenda kubalwanirira ekirala kye njagala obategeeza tetugenda kukkiriza kalulu kali scientific ako ko twakaganye twetaaga akalulu ketugenda okunnyonnyola abantu biki bye tugenda obakolera olwekyo kyembasaba abantu bange mwebale kwebeereramu mwebale kwagala Kyagulanyi mwebale kwagala people power yegenda okununula eggwanga Uganda baganda baffe ababooda mwate ensonga eno nkulu nnyo lwaki bakkiriza takisi ey'abantu 14 okukola n'ogaana booda etikka omuntu omu kitegeeza omusajja ono ekigendererwa kyabwe kyakulemesa abantu baffe babooda kukola tetugenda kukkiriza era Ssegirinya nteekateeka okwekalakaasa okw'amaanyi ennyo nga nwanira ababooda okkiriza takisi y'abantu 14 okukola ogamba owa booda atikka omu nti takola kitegeeza oba olina ebigendererwa byo n'olwekyo Ssegirinya nja kubalwanirira mu nsonga yonna bamaama layisinsi ezibanyiga ngenda kulwana ngera mbadde mundu abwe nnwana tetugenda kukkiriza muntu waffe kubeera ng'anyigirizibwa mu mbeera yonna n'olwekyo mbasaba buwagizi Ssegirinya mubeereremu Kyagulanyi mbabuulira kawempe tugenda gikulaakulanya Latifu nawulidde mbw akomawo banna emyaka 3 kiki kyananoonya kikyabanja bannakawempe tukanye ebyobufuzi ebikyuka nti omuntu ava mu kifo n'agenda mu kirala Kyagulanyi abadde MP ow'Ekyaddondo emyaka 2 avuddewo agenze kuwa pulezidenti wano waava waliwo agenda okuddawo n'olwekyo tukanye ne politics akyuka naye nga kyembasaba bannange mulonde Kyagulanyi nga pulezidenti Uganda empya egenda kubeera ng'etweyagaza temu abantu bano mummanyi Ssegirinya wano sivaawo because wano waka era yensonga lwaki buli kwetoola kwonna mba wano n'olwekyo ekyo kyembasaba baganda baffe abali mu kitundu kino tumutubeereremu kawempe north ku ntikko Ssegirinya wammwe mumbeereremu nange nja kulwana okulanga embeera yo tineetereera bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala naye ababooda ensonga nkulu nnyo tulina okubalwanirira ababooda mulina okuddamu okukola takisi y'abantu 14 ekola booda etikkemu n'ogigaana tetugenda kukkiriza mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power people power
Tulia.